abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujye baleko gimutuusaako engalo amanya n'eddoboozi nkose ekipresident w'e Masaka City bambi subscribinga likinga commentinga sharinga followinga the Mix Media bambi gwe omupya subscribinga kona ku kade mubeere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo ntumirako abali e Masaka abali e UK Dubai Qatar Kenya Tanzania Rwanda ne Canada n'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga bya omwami Haji Hamis Kigundu aka Ham ono Haji Mulamba lawyer musuubuzi investor ate nga muwandiisi wa bitabo omulungi Hamis Kigundu bino mwasinga okujja ensimbi ono omusajja alinamu kasente ono site tayikuuni binojjo bifeekeera eyaweza akasente ate nga musajja atya nnyo hala ono CEO wa Ham Towers Wandege ya Kampala Uganda nga kino kye kizimbe ekisingawo obunene awo mu Wandegeya nga kitudde kuyiika eziwererako ddala kinako basement kuliko office abantu mwe bakolera emirimu gyabwe egyo egya office kupangisaako okuteekamu office ya bitabo ya biki n'ebirala bingi nnyo kya giraasi kuliko laptop waggulu ng'osobola okubeera eyo n'okiringirayo oba n'okuwummulirayo okukolerayo ka exercise n'ebintu ebirala bingi nnyo nga kimuweera ddala ensimbi eziwererako ddala kino ekizimbe kikyeddala Ham Agro Processing Industry kampuni eno esangibwa bwe bajja ku Ntebe Road nga eyongerako omutindo ku bibala saako n'ezo enva endiibwa okubipaakinga okubitwala ebweru nga babitwala mu ggwanga nga Dubai Qatar, UK, USA, Canada n'ezino ensi zaffe ez'omu Africa, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi saako n'ebyo bye bakolako omutindo ne babiteeka mu supermarket za wano nabyo biviiramu ddala akasimbi nga kampuni eno esangibwa Oaklight bwe bajja ku Ntebe Road ng'eviiramu ddala akasimbi. Mr. Ham Kigundu alina essomero erisangibwa awo ensangi nga lya mutendera gwa nsi yonna nga lisomesa buli kimu eky'abazungu n'ebyewane waffe Uganda nga lisangibwa Nsangi Kampala District. Essomero lino we lisangibwa muganda wange gwe atalinaamu kasimbi teweetantala kutwalayo omwana kuba lya O ne Erevu obudde buno lyamaze okuwandiika omuyimbi amanyiddwa nga French Kid era naye gy'agenda okukakkalabiza. Essomero lino ly'amaanyi nnyo ddala bw'otuukayo omwana bamuwa ku laputopu ne bagigabira bugabizi abaana basomanga abali ebweru w'eggwanga swimming pool weeziri emmotoka ezitambuza abaana weeziri ezo eŋŋendo ez'ebweru field work bakola wabweru newawa ne waffe muganda wange essomero lino oba twalinaamu miliyoni 3 okugenda waggulu totwalayo omwana siri abantu banaku hana ssomero ly'amaanyi ddala ssomero lirina ebisaawe birungi ddala lirina swimming pool lirina supermarket omwana ng'onogamba nti agenze ku kantini gula byakulya bano balina bu supermarket emmere yaabwe ya self service kwegamba omwana abeera ng'ali ewaka likola UNEB saako ne curriculum emanyiddwa Cambridge curriculum eno muganda wange essomero lino naawe osaana n'oleerabirako ng'ate litudde kuyiika na yiika etali emu oba bbiri. Ham International Express Logistic kiyite HIEL nga kampuni eno etambuza bintu obitwala wabweru w'eggwanga saako n'okubiyingiza wano ewaffe Uganda era eri mu bitundu ebitali bimu okuli Arusha, Texas, Uganda saako n'ensi endala nnyingi nnyo nga bakkiriyalinga n'okuforwardinga okuexportinga ne kuimportinga computerized management ebintu ebyo bya computer island flights n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kampuni eno evaamu akasimbi. View Investment eno kampuni yebuuya mwami Hamu kampuni eno ekola amazzi ago amalungi ddala soft drinks nga balina amazzi ag'ebitaano ag'olukumi ag'ebbiri ag'omutwalo ag'enkumi-5 nga gano gali mu Uganda yonna ng'era emmotoka zigatambuza era n'abakozi balina abawera. Kampuni eno ey'amazzi ye View Investment oba View Water. Mr. Ham CEO wa Ham Shopping
ground nga kino kizimbe oba ground zino esangibwa Kampala Central nga eriko amaduuka agawera ddala 8, kuliko parking yard, kuliko security nga batundako ngoye ebyo ebyamasannyalaze ebyo byokwewunda buyite bujjuwerozi bukufu bukitwala tugende nga biviiramu ddala ssente nga kuliko ebibye n'eby'abantu aba bulijjo bano abaagala okupangisaako aba bapangisa kizimbe kye. Ono CEO wa Cinemax nga esangibwa Wandege ya Kampala District ku Hamu Towers, awo wesangibwa kwa Hamu Towers Wandegeya ng'eno yagigula mu 2013 eriko 5D cinema ne 3D cinema. Mwaba omukwana abaagala okulaba ekifaananyi ekirungi ekinene ddala eno baagala nabe basinga okubeerayo ne mwambala glasses n'oba otuddira ekifaananyi olaba kiri awo kumpi baagalana ne mubeeraawo nga muli ebiberenge. Eno kampuni ye bw'oya erina kizimbe kyabwe Wandegeya ng'erina surrounded sound system erina multiple screen. Kampuni eno ye eviiramu ddala akasente. Alina Ham Food Center, eno ye kampuni erina supermarket bafumbirawo emmere waliwo ka restaurant ate ng'osaana okupaakingirawo ebintu byonna ng'eri wano waffe Uganda era eviiramu ddala akasente. Eringanga supermarket nnamba nga batundawo fruits, juice n'ebintu ebirala bingi nnyo nga kuliko ne bakery era akasimbye kagiramu ddala buli lunaku. Ono ekintu ekyasinga omuwa ssente bwali busuubuzi era obusuubuzi obudde buno akyabulimu tabuvangamu. Musajja musuubuzi mulamba era akasimbye akaggiddemu ddala ng'asuubula e China ne mawanga amalala n'aleeta wano ewaffe mu Kampala saako n'okutambuza mu bitundu ebirala omuli Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo n'ensi endala nnyingi nnyo ng'asinga suubulayo ngoye era emmotoka zitambuza ebintu bye okuli engoye zitwala mu nsi endala. Obusuubuzi nabwo abugiddamu ddala ssente era yabukolera ddala nakakati akyabukola. Hamu Palm Villas nga batunda ennyumba ezo eza Luxury, ennyumba ez'ebbeeyi, ennyumba ezirimu buli kimu, swimming pool toliraba ku nfuufu, parking ennungi, nkugambye interior abamuli abawa bukadde na bukadde nga zitandikira ku frame 2, 3, 4 kutuuka ku 7 ng'ennyumba zino z'amaanyi ddala nga zitudde ku yiika nne eziwera. Ekitono ennyo yiika ziyinza okubanga mu 10 n'okgenda waggulu. Ennyumba za mulembe bw'oba tolinaamu kasente nga tewakolamu ennyumba zino tozeerijjamu nga kuliko swimming pool, parking, interior, view ennungi ate nga design nga waggulu osobola n'okutuulayo kuba ateekayo ka compound omuddo ogwa waggulu eyo n'okiringira eyo n'owulira ku mpewo nga we ziri tewali kkerere. Ali ne mu bya real estate era namu akasimbye akagiramu ddala. Real estate and development properties n'azimba amayumba n'ojja n'omuwaamu ssente ng'ate agatali gamu amayumba nga kuliko okutundirako ettaka, ennyumba, okuzimbako real estate amayumba ago amanene, ebizimbe ebyo ebinene mu bya real estate mwali era akasimbye akagiramu ddala. Gwe njagalayo ka poloti olumba bulumbi, njagalayo ennyumba ennungi efaanana bweti ya kikoporate abeera nazo. CEO wa Nakivubo Stadium nga kino ekisaawe kyetooloddwa amaduuka, kirina parking rooftop waggulu nga ne parking eno yaffe eri nnomo nga kirinako ebintu eby'emizannyo eby'enjawulo bingi ddala. Ekisaawe kino muganda wange kitunulira ddala nga kirina dressing room nnungi, kuliko basketball court, tennis court, obutebe bulungi ddala, kirina amatala n'obudde obw'ekiro osobola okuzannyirayo. Emabega kaawo express ebadde ezannyirayo ne ttiimu endala nnyingi nnyo ono zizannyirayo. Ekitono ennyo okubamu okubaayo ne match nga mugenda kuba essaawa emu otandikira mu miliyoni 3 n'okgenda waggulu ng'ate kirinako obusaawa obutini osobola okweyiningira. Jimu kweziri bano abaagala okuzannya ebikonde nabo balina ekifo kyabwe. Nkugambye buli muzannyo gweguli kisaawe kino nga kyamalibwawo ssente ezawano waffe Uganda mpitirivu ddala oba ssente zekyawemmenta. Naawe osaana n'okyerabirako ng'ate kirinako geeti etali emu oba 2 geeti kweziri endala nga kirinako ekifo eky'abakungu VIP ne VVVIP saako ne ordinary ne watulaba akadeyideyi nga n'oba oli luddawa ekisaawe kino obeera olengera. Alina arcade nga talina emu oba 2, alina arcade awo mu Kisenyi nga kuno kusinga kubeerako balituli y'Abasumaali fenna tugimanyi. Alina n'arcade endala wano okuliraana City Oils emmanga waayo awo era ng'agenda mu Kisenyi. Muganda wange amaduuka gano abantu bagapangisiza era gaviiramu ddala ssente ng'ate talina arcade emu yokka, alina arcade eziwererako ddala fenna tuzimanyi. Alina
construction company ng'eno emuwera ddala ssente ng'evaamu akasente buli mwezi, alina eribwa libulika ne kampuni endala nnyingi nnyo ezizimba ng'ate zirina abakozi abawera, ebimotoka ebiwera, bayinginiya abawera, nga esasulira ddala abakozi. Ovanga ku kampuni nga buli kintu ekyetaagisa nga baba bakikolerako, nga yinginiya waali, ow'enzigi n'amadirisa, ow'amazzi, ow'amasannyalaze, nkugambye ki, owa tayirozi, bonna babeerako. Alina apartment ziviiramu ddala akasimbi nga ziri mu Kampala, Entebbe, Wandegeya n'ebitundu ebirala bingi nnyo, nga kubako security parking yard nga zitudde 10 ku 10 n'ewanuyiika, naawo ogenda waggulu, talina emu. Mr. Hamu alina ettaka eriwererako ddala nga liri ku square miles na square miles. Olaba eyo gy'azimba villas ye, muganda wange, okuli agro industry, alina okutudde amasomero, alina ettaka mu kibuga ne mu byalo nga liri ku square miles, ettaka nalyo litereddemu ddala ssente. Mr. Hamu Kigundu musajja muwandiisi wa butabo, era alina obutabo buwererako ddala nga talina kamu oba bubiri, n'akatabo ke tusinga ennyo otegeera baketa Success and Failure, akakatibwa Reason as the World Masterpiece, n'obulala bungi nnyo bw'awandiise. Era obutabo buno katale kwe buli butambula nga tokkirizibwa kukozaamu oba kolamu photocopy, era n'akitegeera luzira, nga buli mu bookshops ez'enjawulo. Obutabo buno bwajjira $10,000 naye buno obudde yabusalaasalamu buli $5,000. Omuntu ayinza okuweera obujulizi akamanyi era akategeera ennyo, mukyala Nakanguubi full figure akamanyi, ye bwabeera kabeerawo, kafuuka kasawo ke, ne waba ali ku TV ne waba ali luddawa abeera nako. Abayimbi bangi nnyo abapolomotinze akatabo kano, okuli ba Palaso, ba Lutalo n'abayimbi abalala bangi nnyo. Akatabo kano akalina era osobola okukasoma, nange kennyini nakasomako, ate nga akateeka mu lulimi olusoboka. Akatabo oba mu kuwandiika kuno ajjiramu ddala akasimbi, ate nga akapunitinga ddala bulungi nnyo. Alina moolo nga nazo ziviiramu ddala ensimbi, ng'alina moolo etali emu oba bbiri, nga moolo zino zitudde kuyiika nayiika, nga zirina basement, kuliko zi warehouse, osana oteekako bu bizinesi n'okolerako ebintu bye ebya bulijjo, nga teri emu oba bbiri, nga ziri mu Kampala muno ne mu bitundu eby'enjawulo. Poloti zo tobala, ng'ayina Obwebajja, Salaama, Munyonyo, Kisenyi, Masaka, Mukono ne wala wangi nnyo namwe ateddemu ssente. Alina Hamu Foundation, nga kino kitongole kiyamba ku baana batalina busobozi, abaana bateesobola, abantu abakulu, era mabegakawo kyabagabira eggaali, mu COVID kyabawa emmere. Foundation eno bambi agitereddemu ddala ssente. Alina ennyumba ng'etunula nga lubiri lwa Kabaka, eri ku mazzi, erina interior omulungi, swimming pool, amaato bw'aba ayagala okuwuga alinnya bulinnya awo weegali, gardens, compound, basement, parking, ekisaawo ky'ennyonyi nga kiri waggulu ku nnyumba. Ye pulaani y'ennyumba eno, era ennyumba eno bweti weefaanana, compound ennungi okuzaama, muganda wange naawe osana n'ogyerabirako. Alina bu bizinensi, alina emmotoka zino eza bizinensi, olaba ezo eziri ku ssomero, olaba ezo ezitambuza amazzi ga vyu, ezitambuza ebintu ebyowabweru zi cargoes, alina ezo ezitambuza emmere ey'emprocessing, taxi ne bodaboda nabyo wabirina, nabyo akasimbi bikakolera ddala. Alina supermarket nnamba, nga supermarket eno etunda ebibala, etunda ebyokunywa, emmere, era ng'eri wano ewaffe mu Kampala, nga kuliko ne bookera awo omugaati, oba we bakolera omugaati namo akasimbi akajjiramu ddala. Alina emmotoka ezize ezimutambuza muganda wange, nga mmotoka nsajja ddala, kuliko zi Benz, zi Jeep, zi Hummer, zi TX, zi Prado n'emmotoka endala nnyingi nnyo. Emmotoka asereddemu ddala akasimbi omukulu ono Hamu Hamisi Kigundu. Alina wooteeri eriko ne restaurant, gw'oyagala w'olaga. So gamba ngenda mu wooteeri eri mu babede ng'olinnya, ngenda sigala no mu restaurant, byonna bye bimu, ng'esaavinga bulungi ddala. Erina self service restaurant ne wooteeri erina self service eyaayo. Osasula kasimbi n'otuula wali n'ofuna ekyokulya, ate ng'erinako ne bekeri nnamba, kacaayi kabeerawo awo, omugati bagwokyera awo ng'ogulaba, bagufumbira awo ng'ogulaba, n'ogweriira n'onyumirwa wamma. Wooteeri etudde kuyiika nayiika nga kuliko swimming pool, emmotoka ezitambuza abantu oba ezitambuza ababagenyi, naye nga ne bannansi baliirayo, kasimbiko ke kakusalako. Alina social media gy'eddamba erikola ku bintu bye, olaba eziteekayo ebifaananyi awo ku social media ng'ekisaawe ky'e Nakivubo, Hamu Palm Villas, Ana International School, bano balina ne YouTube channel nnamba, balina website nnamba, Hamu Shopping Center. Eno social media gigiramu ddala akasente, obutabo gye buli ku mutimbagano, era akasimbi akagiramu ddala. Ono omusajja looya mulamba, obwa looya akasimbi
kamuwera ddala. Alina law firm namba. Kizibu nnyo okumala gamuwangula omusango kuba amateeka agategeera. Ye mukulu Ham oba lawyer bwamuwera ddala ssente ng'ate ne zero farm azirina ezo ez'amaanyi. Mr. Ham alina farm mwalimira saako naawe waalundira nga kuliko ente, embuzi, era alimirako n'emmere eno eyaffe eŋŋanda nga kuliko n'emiti, era faamu eno akasimbi yakakolera ddala. Okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gulaga nti mwami Hamis Kiggundu ssente yasinga kuzijja mu busuubuzi, okusuubula engoye nga zijja wabweru w'eggwanga n'azita n'azitunda mu bitundu ebyenjawulo oba mu nsi ez'enjawulo. Kuliko amasomero, Ham Group of Company IEL, eno kampuni bagita logistic nga kampuni eno naye muwera ddala akasente. Kuliko zi arcade, zi moolo, ettaka n'ebintu ebirala bingi nnyo byajjamu ssente. Ng'okunoonyerezebwa kuno kwakolebwa Forbes magazine ennaku z'omwezi 8 January 2025. Musobola okugenda ne mukebera, era nga ye omwami asinga okubeeramu n'akasente wano ewaffe Uganda ate ng'alina omutima omulungi. Forbes magazine gyebiri, tonkubira ng'oŋŋamba bw'ate wabijjeewo gyebiri. Genda ku Forbes magazine, bambi subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, followinga The Mix Media. Amannya asigadde ankose ki President Masaka City Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mweraba, bye bye, happy new year.